Maction Bay kukyalira ku muganda waffe Sekitoleko Yasini abangi gwe bamanyi nga Machete bamuleese olunaku lwajjo okuva ekitalya nga mulwadde biwalataka nga ali bubi nnyo ng'aganye okulya emmere. Olunaku lwa leero lunaku lw'omusanvu nga Machete aganye okulya emmere nga yeekalakaasa olw'okusibwa mu bumenyi bw'amateeka. Maama we yansabye nzije mwegayirire kuba tukwatagana nnyo ne Machete era maama we yabadde asuubira tize ngeno omusindikiriza omusendereza okulya ku mmere naye kyennaku Machete nange okusaba kwange aganye okulya emmere. Kyayagala kyokka ayagala bwenkanya, ayagala bamutwale mu kooti ey'abantu ba bulijjo ng'ekkooti ensukkulumu bwe yalagira. Yaleetebwa wano mu kooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Ekkooti y'amagye bagisazaamu, ekkooti ensukkulumu yalagira abasibe bonna abasindikibwa wano ekkooti y'amagye bateebwe oba batwalibwe mu kooti y'abantu ba bulijjo ng'era bwe kyali ku Dr. Besigye. Machete amaze wano emyaka egisukka mu 4 nga bamusibye mu bumenyi bw'amateeka. So yeekalakaasa ennaku 7 eziyise n'agaana okulya emmere. Olunaku lwa leero lunaku lwa 7 nga Machete talya mmere. Tumulabyeko ng'ali bubi nnyo, akoze nnyo, tasobola kutambula, tasobola kuyimirira era abasawo bamukwatidde ne bamuvuga mu kagaali akabalema ne bamuleeta ne tumulabako ng'afaanana bubi nnyo, akoze nnyo. Tumwegayiridde alya emmere nga bwe tugezaako okulwana eno ebweru aganye. Agambye waakiri afa naye tagenda kubeera mukomera mu bumenyi bw'amateeka. Ayagala ayimbulwe oba atwalibwe mu kooti ey'abantu ba bulijjo ng'ekkooti ensukkulumu bwe yalagira. So njaga kusinziira wano okusaba mwenna mikwano gyaffe abaagala Machete n'abaagala enkyukakyuka mu ggwanga n'abaagala mazima n'obwenkanya basitule eddoboozi lya Machete babanje Machete atwalibwe mu kooti ey'abantu ba bulijjo kuba ali wano mu bumenyi bw'amateeka. Kijja kuba kya buswavu nnyo singa muganda waffe Machete afa ng'asibiddwa wano mu bumenyi bw'amateeka ate naawe Museveni ne bamenyi b'amateeka banno omusaayi gwa Machete gujja babeerako singa Machete afiira wano mu bumenyi bw'amateeka. Naye era mmanyi nti Museveni tagenda kuwuliza bigambo, agenda kuwuliza pressure. So mbasaba mwenna, all people of goodwill, to stand with Machete and demand for justice. Thank you very much, Mama.